kikolwa ng'olukulu abatali bamu baweze nga bwe batagenda kuwera okuggyako nga batuukiriza ezimu ku mpagi eza ssemasonga 5. Bano be baviiriddeyo ng'olunaku lwajjo kulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti. Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'assa gavumenti ku Nninga okunnyonnyola wa weetuuse mu kuddiza obwakabaka bwa Buganda ebyabo awamu n'okusasula ensimbi ezibabanjibwa. Katabi Air Force School Land, Bukakata Air Force School Land, 70 prisons built by Buganda Kingdom, courts of judicature, local government structures and headquarters, part of the land at Buya Barracks, electric power transmission lines going through some of this land, and so on and so forth. Honorable Speaker, the debt that government owes to the Buganda Kingdom through these and other properties is 529.7 billion shillings. Ono yasinzidde mu kikolwa ng'olukulu n'ategeeza nga paalamenti bagenda maaso n'okubaga embalirira ey'omwaka gw'ensimbi ogujja 2025-2026 wabula talina nsimbi z'alaba zigenda kuliyirirwa bwakabaka bwa Buganda awamu ne bannayuganda ababanja. Offered 60 million shillings to the Kabaka of Buganda and other cultural leaders as a monthly salary. I have it on good authority that the Kabaka of Uganda has never picked this salary. In fact, according to the Kingdom administration, they are saying, you pay us what you owe us, then the salary will not be a big issue, the 60 million shillings. Honorable Speaker, government has on numerous occasions sent URA to demand 3 billion shillings in taxes from the Kingdom establishment, yet the same government owes the Kingdom over 500 billion shillings. Bano abakiise mu kikolwa ng'olukulu bo bagamba nti tebajja kupondooka olw'ensonga nti ensonga zino nkulu era n'obwakabaka bwe bikozeeko birabika. Obwakabaka bwa Buganda kati kyenjagala nkutegeeza butandise n'okuzimba nursery schools ku bitebe by'amasaza ekyalimye gavumenti kyeyateekawo emyaka gyonna. Sikkaanya n'akamu nti Buganda terina byebanja era tecomplaining era teyomba. Buganda tejja kuvaayo kukwata mmundu. Naye ffe nga ababaka abalondebwa abakiika mu Buganda butuleta ensonga ezo nga tukulembeddwa leader of opposition Okiba Ssenyonyi ebansonga tufu naye ffe omuntu agamba tubikolako eyo tubikola twagala eno si classified issue nti bwe tutegeera bwe mutambula then waliyo okubyangatana oba n'obutali butebenkevu singa ababaka tutegeera. Leka tutegeere okukolagana kwato ne General ne Buganda ku nsonga y'okutusasula ebyaffe etuuseewa. Eno si classified issue nti tetwetaaga kumanya bwe bitambula. So ekyo kye tubanja. Oluvannyuma lwa Ssenyonyi okwanja ensonga eno, Ssaabawoza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yavuddeyo n'ategeeza nga bwe bali mu kwogezeganya n'obwakabaka bwa Buganda era nti tewaliwo muntu yenna yeemulugunya wakati w'enjuyi zombi omuli obwakabaka awamu ne gavumenti. Because I chair that committee personally. So unless I hear from the people you speak of, whom I engage with regularly on these issues, I'd rather you leave that to us because I have not received any complaint from the Kingdom in the way I am handling this matter. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I am fully seized with this matter. Ono era yategeezezza nti buli kimu kigenda bulungi. I have assured the House that this matter is being handled. And I think it's inappropriate for me to stand here and discuss what is being done. What I can assure my colleagues from Buganda, such as myself, that this matter is being handled, and even the figure you're quoting that has been verified is not complete. So the process is ongoing, and we are handling this matter. Eyabadde mu ntebe omumyuka w'omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Thomas Ayebwa naye yavuddeyo n'ategeeza nga ensonga zino naye waaziyingidde mu butereevu era nti waliwo bwe bazze bamutuukirira akadde konna okulaba nga ensonga zino zisobola okugonjoolebwa. All these things you can say here, others you can't say. You engage. I know also I've been involved in these matters these matters of Uganda. I've been involved. When it comes to their payments, I know a lot of discussions are going on. So maybe they've chosen two routes, a route of going through our colleagues and a route of engaging government. I hope we should meet at the center and we ensure we solve this issue. That's what is critical.
ono era yagumiza eggwanga nga buli kimu ekyambula bulungi era nti nsumika mbi kiryowa kiwonuka ssaabawoza wa gavumenti ensonga zino nga batazikutte bubi era n'ategeeza nti waliwo n'ebitundu ebirala ebibanjibwa era nabyo ebyokulowoozebwako. Attorney General, I know, is a very, very obedient Buganda. So I don't want it to look like he has abandoned his people. But also again, Toro Kingdom brought me the same. You know? Yeah, also Toro Kingdom brought the same. For us, Machiga, we have nothing to claim. The fortunate bit of it. Let's get away of communicating. We have channels of communication. Nsonga eno wetukidde mu Parliament nga Obwakabaka bwa Buganda nabwo bukyagenda maaso n'okubanja ebyabo wabula nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aze ng'azzaamu Abaganda amaanyi nti newankubadde nga tebannaba kusasulwa naye kino tekibalobera kubeerako bya nkulaakulana ebyenjawulo ebituukibwako nga bibalinda okusasulwa. Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.